Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira Yoweri Kaguta Museveni ng'ameze bannabalala 7 ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bwe babadde kumbiranye munna NUP Robert Kyagulanyi asinzidde ku mukutu gw'omugattabantu n'avaamu eddoboozi. Asoose kweyanjula ensi etegere nti yeye mwennyini awatali kuwannaanya. Nze Kyagulanyi Ssentamu Robert abasinga bwe mmanyi nga Bobi Wine. Era ng'olwaleero lwa 6 ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa January mwaka 2026. Newankubadde poliisi yakedde kutegeeza nga bw'etannasibirako Kyagulanyi wuwe, ono agamba abadde talina bwetaayizo. Mbadde mu house arrest nze ne mukyala wange okuva ng'ennaku z'omwezi 15 lwe twalonda. Honorable Kyagulanyi Ssentamu tali under house arrest. Tali under house arrest. Bwe tuba tuli ba kwa arrestinga Kyagulanyi tuba tujja kubategeeza tubawe n'ensonga kulaki twamukutte. Kubenganda be babadde bayisa information nti helicopter yazze mu compound ye n'emukima n'emutwala. Tusanga statements nga zino okuba nafunyo. Kyagulanyi akakasizza n'ebyabadde byogerwa nti poliisi yeekase n'eyingira amaka ge. Omwogezi wa poliisi bye yalaze ku nkya nti yabadde tannabimanyaako. Olunaku lwakyo ekiro twalumbiddwa abasirikale nga bali wamu n'abantu bangi abatategerekeka kubanga tebabadde mu byamagye, babadde mu ngoye za bulijjo, era ne bafuna amadaala ne balinnya ku kikomera kyaffe ne basalako amasannyalaze ne basalako ne kamera zaffe zonna. Ebyo nga bigenda maaso badde bayambibwako ennyonyi ey'ekika kya namunkanga helicopter ng'erina ekitaala kyekibamulisiza byonna bye bakola. I do not have any briefing about any entry into his premises. Kyokka omwogezi wa poliisi omwera yabadde amaze okukakasa nti Kyagulanyi tannagombebwa mu bwala nga bwe byabadde bityebekebwa nti era ali mu maka ge. Wano we twasinzidde okumubuuza nti obanga tebayingidde mu maka ge baategedde batya nti yabadde gy'ali. Because I got a briefing to that effect. I have been briefed because by the time I come to speak to the press, I come to speak to the press on the account, on the premise of a briefing. Kyokka tugenza okuwuliriza ebigambo bya Kyagulanyi nga biraga nti tali wuwe newankubadde eby'obulumbaganyi birabika byamusanzeeyo. Mu bulumbaganyi obwo nasobodde okwesa obukodyo ne neemulula ne ntoloka mu maka gange neera nga kimanyi nti kati bali mu kunnoonya. Obubaka obulala obuli mu katambike bwakugaana ebivudde mu kulonda. Njagala okwogera bino ebigambo eri mmwe bannayuganda bannange. Okusookera ddala tugaana tuwakanya byonna mwami byabakama n'akakiiko ke ak'ebyokulonda bye bali mu kulangirira kubanga bifu biri fake. Tebirina ngeri gye bikwataganamu na byabadde mu polling station byalondeddwa, tebirina ngeri gye bifaanaganamu na biri ku declaration forms ze twajje mu bitundu ebisinga okwetooloola eggwanga. Bye basoma bifu, tebalina bwe babijja, bagezaako kubba kalulu ka bannayuganda. Ensonga aziwadde wasinzidde okuwakanya byonna ebirangiriddwa. Oluvannyuma lw'okuggyako internet, oluvannyuma lw'okukwata ne bawamba ba agenti baffe abasinga obungi, n'oluvannyuma lw'okupakira obululu ogezaako okuba naye ne bigaana ne basalawo kati bakyusize ddala results bo basome ebyabwe. Twagala okubiwakanya n'okubyesambajja. Kyagulanyi agamba ebizze birangibwa bibadde tebiriiko ngeri yonna omuntu gy'ayinza okubigoberera oluvannyuma lw'okuggyako omutimbagano. Tubanja okuzzaako internet, tubanja okumakinga sure nti DR forms entuufu ne district tally sheets entuufu zibeere uploaded oba baziteeke ku mutimbagano. Bannayuganda bonna balabe ekituufu bagoberere akalulu nga bwe katambudde so si bino eby'okubusaabusa. Alaze n'obutali bumativu ku bantu abattiddwa mu byokulonda era ng'abamu ku bano baakakasiddwa n'omwogezi wa poliisi. Era bannansi bangi bakubiddwa amasasi abapoliisi n'abamagye okugeza ku lunaku lw'okulonda kwennyini ewa Honorable Mwanga Kivumbi abapoliisi bakuba abantu 10 amasasi ne babatta mu nnyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi. Emukono basse abantu 4, ebwayise basse abantu 4, emakindye basse abantu 3. Tukyalinze okumanya abantu bameka abatuufu abattiddwa oba abatuusiddwako ebisago
e Kayunga ne Luweero. Bino byonna babisirikiridde kubanga internet teriko. Era just kyetugamba nti waliwo of course abataalutonze naye ate kyetwagala okulabula abantu is that okwatakinga security sawa 8 ogw'ekiro naawe oba oyina engeri gy'oteeka obulamu bwo mu katyabaga. Awunzisa alaga nti tannaggwaamu ssuubi. Tukyali bagumu, tubiwakanya era tubanja obuwanguzi bwaffe ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.